katujjo kuna emitwalo 12 15 sente zino zitumanyu zibawa ne zibaawula ne tuzikwasa ono n'akyankana n'oli tuzikwasa ono bawe n'amugamba ayita sente obo kitegeera sente tugenda kwasa obuvunaanyizibwa bivayisidwa kuba Nalongo wagenza ate bati watukwasa obuvunaanyizibwa ebintu ebigenda sasula tubikwasa LC y'ekyalo kino lunaku wa mwezi newborn so batuteereddemu mulimu ne buno kano kaba kakiika ku mukono kano oba kamuki zino gloves z'engalo so kitegeeza omwana bw'abanga yakazaalibwa bw'ati waliwo ebintu ebikozesebwa omwana byalina okubeera nga ate ayambala ebyazze mulimu socks mulimu gloves mulimu weddemu nerabika blanketi ndoza bagibika nga omwana nga ali awo yeebase bamubika mu blanketi then ne wabaawo eno baby show. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 694 oba noti 782952 kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako omukulu gutandika okusinziira okuba nga tubaweereza manyi tukwata ku nsonga twagala tugitambuza ne tugiggusa ate eno story etambula buli kaseera ebeera n'ebipya byeregenda nga ezaalayo so temutwetamwa tujja kubanga tubawa buli step yone ebiregenda maaso paka kutuuka tekunzika kino nebira tujja banga tubikwatako mpola mpola tongera bajukiza ntukola airport pick up so boko wano mu Uganda enamba y'essimu gy'olaba ku screen yo oyinza banga ogikozesa no bookinga nange nobeera nga otambula nange from the airport paka wake wa ku mulyango 0706794729 WhatsApp imo botimu wonna enamba eyo eri TikTok Sonko Muhammad ojja kunfuna waliwo ne account ndalika amanya Sonko SONKO osatu triple O jabango onfuna Good Talent Management YouTube channel yaffe Good Talent ya TikTok enamba endala ya MTN 0782952155 onaba kozeseza namba eyo era nawo jabbo tufuna butereevu ne ku WhatsApp gwa airport ayina kyatesoba kyawabula era namba eyo ku mobile money limanya gange ga Sonko Muhammad kale tweyongerayo twongera bajukiza Senga Buti emibyo bikwatagana n'ensonga zo mu kisenge zonna Senga Buti mukyala atakyalira nsiko omwami yenyoma musayizi yagala okongera kumaanyi okugola nseke n'ebirala byonna ate neesiga n'agamba nti mu mbeera ey'okuba nti delivering oyinza okunkonaku ne ku deliveringira be ba sponsor abafabo mbawagire tubeere nga tweyongerayo mu maaso Betty's Touch and Peter Studio ku nsonga y'ebyokunyirira bina mukolo gwa kutimba gomasi ezipangisibwa ku mikolo ez'omulembe from America Betty azirina mu kibuga Kampala mwali yangambye ali kumpi ku Zai Plaza enamba zo squeeze back zoba okubako ne WhatsApp kwali beri nkukwatagana ne Betty n'okuyigiriza ayigiriza n'abantu abayibuloba Mitiana Road era nawo wali bobo yagala kuyiga yagala okufuna nga akusuza n'okusuza asoloba nga akikola bulungi nnyo Charlie Prossy y'omwana w'obuwala w'emyaka 14 gyokka eyafuna olubuto nga luli myezi 7 twogerera nga yali omufunisa ye gwayita Kakiga Ivan ino nga weekabaale alabika atemera mu gy'obukulu nga 35 kwa 37 awo so gwe ndi naye wano lero tuli mu kifo kya njawulo tuvudde eri ne tujjako wano tuli ku office ya ssentebe w'ekyalo kino bwe nali nfuna ono vice chairperson b'ebyalo LC1 bavunanyizibwa butereevu ne ku nsonga z'abaana so vice chairperson ono bantuukirira n'omwana ono nange ndi ku lukiiko lwe lumu waliwo n'ow'abakyala basooka nyipatekako n'ow'abakyala then oluvannyuma ne bantuukirira ng'omwana yeetaaga okuba nga adduukirirwa Sonko lwaki olabika mu bitundu ebirala olabika eri naye kati waliwo ekigudde kiri mu katunduko wennyini beera ate ng'okwasaganya ensonga enebeere ng'etambula nange okuba omulanga erimu abantu baffe abatulaba mu nnyambeko tukwasaganye embeera etambule egende mu maaso oli otya toyogera ono waliwo n'abakyala mukambwe yasooka kuba empi manyi tolina okwogera yogera singa tewayogera walibadde tufuna abantu bakuyambako teweefuula wampisa nnyo nnyo ate kiyitiridde okitegeera yogera oli otya owulira otya kati treatment ogenda maaso n'okuba nga ogifuna kati kiri kitya oyemugamba siiseemu ogera oluzungu wa yes tempulirako bulungiko naye ng'era waneeno wakyakuluma wa oluli mubaddemu amasira nga watujja nnyo kati wali watya kati tewatujja nnyo wakendeddekendeddemu nko ate amasiro okuyita mu kamwa gadi gavayo n'ogawanda kiri kitya
tegavaayo. Tegakyavaayo. Kitegeeza treatment egenda o responding to treatment ogenda oterera mpolampola. Iye. Okay. Olubuto akaana okawulira kasamba mwekali kakuba sama kebaka nnyo kali kati. Kasamba. Kasamba busamba buzanya bangambe bulimbu biri buzanya kuiso bandu. Bazanya. Iye. So tutandikirawo kuyita Nalongo bwe mala kuzaala kwe tukuyite Nalongo. Ebibuzo binene byenkubuuza. Mala kuzaala. Tujira nga oba kya Nalongo tokyagala. Mala kuzaala. Okay, gwe tuli naye omwana ono ayina olubuto lw'abalongo abaana bali babiri. Results zagenze okufuluma okuva mu ddwaliro yiziriwe empapula zina kumpi. Results zagenze okufuluma ne zijja tobango ziyise ozirese mu motoka ya chairman oba muzirese iwaka ziriwa teziriwo kale tugende maaso. Omwana yagenze kuva mu sikaani mu ddwaliro Mukono General Health Hospital nga kiraga nti abaana balimu babiri. So agenda kufunga Nalongo obudde bwonna. Obo kitegedde bulungi nnyo SB4 ne Antaira mu abadde beetende okuzaala abalongo. Naffe side yentu tugenda zaala abalongo ate nnyinza okuba Saalongo mbere efanagana konge. Mumpadde abaana abangi mwampa wannakafu. Munakafu yawezza omwaka. Bavaawo nankabirwa najja ngo ofa nnyonnyo ku nankabirwa nso ono simanyi bwayayuya n'omutwali amaziwo okunywa akola atya. Kali this time ate kigenda baluma nnyo omwana ku lunajja wa abalongo abaana bali babiri. Okkiriza abaana obampa batugire nga tuyinda kakiga. Yogera ng'abantu balaba. Iye. Abaana okkiriza obampa. Iye. Teri ako kase gamba nti Sonko nzikiriza abaana babo ensi yonna ekitegeere. Yogera nnyo. Iye. Sonko nzikiriza abaana babo. Kiwedde. Bwoddamu n'onsanga n'ompita Sonko jjabba okoze ensobi poliisi eyinza n'okukukwata olina okwongerako ekya Saalongo Sonko this time round ngenda kuzaala abaana babiri abalongo. Oyagala ab'emuwala na mulenzi bawala bokka abalenzi bokka oyagala kibe kitya niyongeza eddoboozi yo. Oba nazaala muwala na mulenzi simanyi bagenda zaala mulenzi balenzi nange simanyi. Kasa Saalongo wendi. Alhamdulillah ekyo kiwedde. Kale mwebale ku bantu bafa batuyambyeko atulinde Nalongo. Nalongo n'omwana bwa identifying to mutegera mu kitundu nti kano konza akakwata. Okusoko tegeera ono mwana nti mwali mu kitundu. Bano ne vice chairperson w'ekyalo yanyu. Kusemero Imelda Nalongo. Gemanya gange. Tula ku lukiiko lwa LC1. Ndi vice chairperson. Kinga katako nywera nga kinkwatako kubanga ekifo kyange kikwasaganya ensonga z'abaana. Bwe nawulira nga omwana ono emyaka gye mito n'empuli yange ekyamazima nkwatibwako. Naye nga sinnabanze kukikwasaganya. Mulamu w'omwana ono gwabeera naye yajja ewange nannyonnyola ensonga nga ye kyayagala nkwata akazindaalo nga bulijjo ne ttiimu yaffe nga bwe tutera okuyamba abaana abantu ab'enjawulo aba bafunye obwetaavu okugeza ng'abadde mulwadde afiiriddwa bano abasuulawo abaana kiyinzika okubanga emabega emyezi nga 8 twalinako omwana eyagongobala naye ne tutandikira ne tubako twakoma. Kati omuwala lwe yajja mulamu w'omwana ono n'angamba abaddeko ewa Nnaabakyala. Naga Nnaabakyala amudduukiridde n'obuyambi obusooka naye n'amuwa amagezi nti agende mu ddwaliro eddene kusinziira omwana ekintu ky'alina nga kiri bateebereza okubanga kiyinza okuba kansa ate kimukutte wabi ate muto ng'ate era ali lubuto. Kati nze ne mugamba agenda alabe chairman LC1 Bukenya Irisa ku Wero Spring. Alabe n'abasawo abatambula nga bagema yellow fever. Nga muli kye tunoonya nti batubulire eddwaliro ettuufu bwe baba bagenda baleme kutomera n'okwonoona transport. Ekituufu lye yatuukawo ku LC1 chairperson yamusangawo n'amuwa amagezi ogenda mu ddwaliro eddene n'abasawo ne bamugamba era agende mu ddwaliro eddene. Nga ssente eza Nnaabakyala ze yali abawedde nga tezibamala. Kati nali siriiwo nkomawo abawala bagamba ate era olyose n'ojja. Nnaabakyala atukwatiddeko naye ekintu tekikola tekyagguse bulungi. Kati muli nenfuna ekirowoozo ekigamba ne Honorable Sonko ate nga munnamawulire w'ekyalo ekyamazima akoze nnyo ku bantu ab'enjawulo ku bakadde ku bantu abazaala abawala be basuula mu mayumba abantu ab'enjawulo aze nga abayamba naye nga kati kino kuluna akabidde nnyo ababikire
kino ono amukutukidde mu ngalo nakwatirawo abawala kyamana nga abakwate batwale wani wamunamawulire twalina program ze twaliko ku office n'ekyamaani ne tuzireka n'antumewa Honorable Sonko ne ŋŋendayo ne musangayo ne mugawa Honorable nkuleetedde abagenyi ate nga babo nanga bali baleeta tugenda tutandikirawo kubanga ya ngo omulimu gwagwagala atabamanyi ng'ejje bagukolamu gubayinza ogukutuma n'olabanga omwangu kubanga obeera ku TikTok n'obaako ne booteekayo ne babulayikinga naye ate ebyo ebyanjawulo ekiki kyamuggundu oba yakizimba ati oba akikoledde emyaka emeka ffenna tuli mu kwewuunya kati mu mbeera eyo nze nvaawo aŋŋamba ngenda kugendayo kolo teyasobola yalina omulwadde enkuba yatonnya enkeera n'agendayo olwo ekiro nga akawungezi nga tusonze ne sente abatuuze ba Coral Spring bawulize nnyo bantu balamu bayambi ekyamazima abakyala b'emidaala abaami b'amaduuka abatunda amanda abatunda ennyaanya abasiika ebyennyanja abasiika sausage bakwata mu nsawo zaabwe ow'ebbiri ow'ettaano ow'olukumi ow'essatu ekiro ekyo ne babanga twafuna emitwalo 10 twava mu fiiri ssaawa 5 ez'ekiro ng'olwo kye twagala ensonga yonna abakyala ey'okumutwala mu ddwaliro eddene ne kyamaani tugituukirize ku makya basolokera mu ddwaliro ne tufuna ezo sente ne nkubira Honorable Sonko munnamawulire ne mugaa tukoze tutya sente zapisee nanga kakati kye muba mukola enkyaka basooke mu ddwaliro bakebere ettama eryo kubanga ekyamazima nga litiisa kati mu mbeera eyo ku makya nze nalowooza nti omwana ono mulamu wa mutute mu ddwaliro mba ndi awo 12 kitundu nga guuse kati mutima nenga nti bakyate ekiganye tebagenze mulago kati nanga nti wategedde Nalongo ekintu kyabise nenga mukama mulungi nentambula nengendayo nemugaa kati nga bwe kyabise tusooke tufune dispensary okumpi kati ne tugenda ku ddwaliro ly'oku kyalo era ddwaliro ddene ate nga liriko omusawo mutendeke baliyita Chispa dispensary kati nga liriko omusawo Sam nga ate era akwasaganya bulungi abantu b'oku kyalo tugendayo ne batandika okumuwa treatment naye kati wenjogerera eky'omukisa omulungi ekintu bamukuba empiso bamujjanja bujjanjabi obwetaagisa ekintu kigenze kikendeera dda kituufu tufunye essuubi kati ali mu mbeera ki embeera gy'alimu ezaamu amaanyi kusinzira bwe twamulabira n'ekyalo nga bwe kyamulaba ate eky'omukisa omulungi ne batugamba tugende mu sikaani jjo ne basituka Honorable Sonko munnamawulire n'amutwala emulago w'emukono ne bagenda ne mulamu omwana ono ekyatuwadde essuubi ekyamazima tuli basanyufu kubanga ekintu ono omwana kyatuuseko mu myaka 14 okuzaala abalongo abantu abamu banywa n'eddagala abamu ne bagenda mu basamize ne batuuka n'okusaddaaka naye ng'ayagala abalongo nga baagaana naye mukama nabanga akireese omwana w'emyaka 14 okubanga afunye olubuto lw'abalongo era nga Nalongo kuba ne ku kipande kye bataddeko Nalongo tebalonzalonze baneetukubira omulanga abantu bonna abaali batuyambyeko n'ababadde tebannakutuyamba kyekiseera mugolokoke ffenna tukwatiramu okuyamba omwana waffe emyaka 14 kimu kyemmanyi nti omwana ono musanyufu olw'abalongo beera abaagalira ddala ate twebaza ne mulamu we obutamuwa amagezi kujja mu lubuto kale naye nga omba oli musanyufu obitegeera tebakuwayiriza oli musanyufu kino ina abalongo mbuzi gamba nze bwobawadde zagenda ofuka salongo zaaba omusanyufu naye gwe bino obitegeera kale tuyina w'abakyala mukyala ndifuna mukyala ono abaana bano gwe batandikirako era n'abawa amagezi babeere nga boolekera ewa vice paka bwe bantuukako twongere nga tufunzafunza ku kadde kuba tugenda buukakawo ate tuyina ebintu ebiri muneeno bigenda bitya maama wange mukyala ndifuna nze nno mukyala ndifuna neebaza bwebaza Katonda ku lwa mulamu we ono eyamuwa amagezi nebajjewo eyafuna amagezi okunoonya omukulembeze kubanga bantu bangi batulonda naye ne babeera n'obuzibu ne babeera eyo so singa bamanya nti tulina abakulembeze be twalonda ne batweyunira tusobola okubakolera era kubanga tukolera ddala kale abantu bano bwe bantuukako mulamu we ng'amuleese ne banyinyonyola obuzibu bwe baali balina nasobola okukola nga bulijjo bwe ntera okukola kuba nze bwe mba neeyama okubeera omukulembeze nga nja kubakwatirako era nasobola okukola bye ntera okukola bulijjo ne mbakwasizaako era ne mbawa amagezi bagende ku ddwaliro eddene era ne nsobola n'okubakwasaganya ne bakulembeze bannange kubanga ffe nga Wellspring tukolera wamu n'abakulembeze bannange ate bonna nga bakozi balungi era bwe baatuuka ewa vice n'anoonya chairman
ne tutuula mpaka kuwa amawulire, era ow'amawulire n'akola omulimu gwe bulungi. Waliwo abadde bambuuza owabakyala nti kati abaana nga bano babaamu n'abantu abafanaganako nga baneeno, kino kibadde kitera okulabika mu kitundu kineeno, abaana bali under age nga bafuna nnyo embuto ku period naye tubeera oli kayidde kimala. Tekitera nnyo okulabika mu Wero Spring muno kubanga kati ono mwana wa 3. Twalinako owe15 n'owe15 era kuba yali yagigenda mu 16, kati ono wa 14. Naye nga kibadde tekitera kulabika mu Wero Spring ate tubadde tubiwulira nnyo awalala. Mudowe twatuuseyo yavuddeyo nga alina olubuto lwa balongo bwe biti n'ebiddako. Magezi kigoyinza okuba nga otwana okwongera okubira abantu omulanga tuyambeko. Nze nkubira abantu omulanga ab'emirundi 3 okusookera ddala bazadde b'abaana bano. Mbakubira omulanga nti mwongere okukuuma abaana n'okubabuulirira ennyo. Yadde nga ekonomi weeri nga mbeera tosindika mwana wo kugenda kupakasa nga tomuteeseteese bulungi kubanga omwana ono yajja kupakasa. Naye omwana ow'emyaka 14 okujja okupakasa aba akyalina mu ssomero. Nze mbadde nteesa nti abaana abo baali badde nga bakuumibwa abazadde. Okay. Abantu bongere okutuyambako kuba obuyambi naba bukyali bungiko bwetwetaaga. Era nkubira omulanga abo bonna abalaba amawulire gano mbasaba mwongere okutukwatirako. Oba muntu wa kikula ki oba wa mbeera ki mwongere okutukwatirako kubanga abantu ffenna tuli ba Luganda. Tomanyaawo nayinza okuba muzzukulu wo wa taate yagenda egindi. Nga bwe mulaba ensi eno bwetambula era bwe tutambuza kyalibadde kirungi tube n'ekisa ku mutima kubanga naawe muzzukulu asobola okubeera, mwana wa ssenga we asobola okubeera. Kale nze nkubira nsaba abalina obuyambi mwenna mutuyambe tujjanjabe omwana waffe ono. Okay, kale twebebaza mwena abantu baffe batukwasaganyirizaako mbeera efanaganako ng'eyo. Twetaaga ebintu bibira tulonyanga ebintu bya mwana omu singa tufunayo baby show ne tufunayo bwe bityo naye kati wetwogerera ebintu bigenze byeyongeramuuko. So obuyambi bwetaagisa kaidi weyongereko emabega tubeere nga tukola. Nalongo oli Nalongo kati mpozi ogambe tugindeko male kuzaala alikofuke Nalongo. Waliwo omukyalo omu yangambye ali mu bitundu by'embuyaawo alina ebintu bye yampadde wano kuba tuba twetaaga ebintu nga engoye. In fact nena wenyini ngomuntu wetaaga engoye si ekyo n'akaviri kati oli mukasiibwa mwetaagayo akakyala. Waliwo in fact omwali yali yangambye okujja okusiba salima enviiri naye lwakuba simanyi wakomako ki osobola okujja n'obeera nga ate ogattawo sayidi eno naye abamu baŋŋamba enviiri nazo zimutabanya musaleko enviiri iziti zikutabanya tuzisaleko Pozi zino zisumulula. Ozisumulula tusibeyo endala n'ebyo okuzisalako tukante zina zikutawanya kiwundu kyo kiri neyogera so waliwo omukyala eyampaddeyo ebintu bino naŋŋamba mbireete naye abantu baffe abaze batukwasaganyirizaako na lisiti y'abantu wano abaze waliwo abantu bamu tebaagala kuboogera mannya naye abamu mbabuuza nkwogere oli n'agamba ye abamu baweereza nga toyogedde lwakuba ebyembi waliwo ze ngendo ogaba sayidi ero nga zaabadde za Salima naye the good thing Salima gyali yonna tulina tubadde tumutuusizza mu ngeri embeere mu bwedde okuba tenawulire bagamba teyayidde simanya matagamu kyeza ngenda gendayo mulabe kuba ndabika ninawo okwo omwezi gwa Salima ogw'ennyumba ku 7,000 zigenda tuukayo naye waliwo omukyala bamuyita Debora ava Kabaale eyo yaŋŋambye gamba Debora okuva Kabaale akuteereddeko ekyebiri ekinyaanya naye wabaawo omuvubuka bamuyita Onyx ali ku TikTok kwa following nnyo nateerako 5,000 n'akazibu w'ennyonyi Brenda n'ateekako 1,000 n'akazibu Margaret n'ateekako 2,2 waliwo yataddeko 1,1 Colleen Babita enamba yazze ku mobile money ne wabaawo Kaidi oli wala nnyo ate yagala abantu babeere nga bandaba wano eno paka natukosumulula engoye jangu ompe ekifaananyi wano nga short ndinimu ne Nalongo wano ng'oli kumpi wano ne Nalongo bubaka bwa Nalongo buno eno ne wabaawo yataddeko 3,000 Margaret Narugo erinnya eryazze
ne wabaawo Jeweria alwa Jeweria nedda, ne wabaawo MTN Uganda yasindisa omutwalo gumu 9, ne wabaawo Anet Namiro geganyagazize mu mobile money omutwalo gumu 10, ne wabaawo Rosette Kamanzi Nemzi n'ateekako omutwalo gumu 2. Singa tuyambye saawo n'ogattagatta awo tudivide nga wano funakawo calculator awe obe simireko calculator awo tugattiregattireko ngenda kuddamu nsomere. Ne wabaawo Helen Nabiri n'atuteerako omutwalo, n'atuteerako omutwalo gumu 10. Ne wabaawo Lukia Zulaika Muzaale gemanyagaze ku mobile money omutwalo gumu 625. Kati ne wabaawo ne mukwano gwange yaŋŋambye bw'onjogera amannya nkusi n'atuteerako emitwalo gy'abadde 7. So byambi bukyajja butinti ndooza abantu balabikanga abaavu, ofunya calculator ababiri, abantu balabikanga abaavu kwata ogatte wano. Awo ne waliwo Wire Semambo, sente zino zifunye kiro obanga bukya mutwalo gumu. Ne wabaawo ne Justin Macho, oyo naye n'akasente kaweereza. Lisi nagisomye nga tandika programu n'oluvannyuma era ngisomye soko ngattiremu ne gatta bulungi teziyitamu wadde okweyongeramu. Kati so tugenda kuba tulaba omuwendo gwa sente gwe tuyina, tubalageko ze tuwakozesezzaako, twagala okukozesa obwerufu okulaba nti ate mutuyambako kuba kasente kakyajja katinitini, kakyajja katini abantu baavu. Nekya account gye twakoleddeko nayo mpyapyapya, naye waliwo abaweereza ebintu bino eno tukateekoko waneno nga bw'ojjamu wotuwa waneeno. Waliwo abatuweereza ebintu buno bwa mwana wa bbanga ki wa lunaku wa mwezi newborn so batuteereddemu mulimu ne buno kano kaba kakika ku mukono kano oba kamuki zino gloves z'engalo so kitegeeza omwana bw'abanga yakazaalibwa bw'ati waliwo ebintu ebikozesebwa omwana byalina okubeera nga ate ayambala ebyazze mulimu socks, mulimu gloves, mulimu bu ovulo, mulimu ebintu nebiweddemu nerabika blanketi ndoza bagibikanga omwana nga ali awo yeebase bamubika mu blanketi. Then ne wabaawo eno baby show. So bwekityo bwe kiri ekifaananyi nga ono mwali nga kyabasatu balaga ebintu bino tulabe byebintu bino abantu. Ono yo mukyala asookedde ddala ngambye ali saidi za Wombuya eyatuwadde ebintu ebyasookedde ddala ne gloves endala ziizi. Mwebaza neyanziza nnyo. Era n'omulala waba gyali nga abiyina asobola okubimpeereza. Bino tebikumala agala baba mu bino tebimala. Iye. Lwaki tebimala bino? Tumukolera sayidi. Okola otya? Nati nyina babiri. Ate bino byose byabadde bya muntu omu. Iye. Okay. Kale abantu baffe so mwebale tusiima buwongerwa lubere tonamalirizawo tusiima buwongerwa sure gira 21 emitwalo 21 mu 15 mu 5 kampe kaka kasimu emitwalo 21 mu 15 mu 5 eze sente twalisodo ku receiving ku mobile money meka sente zinanzenfunye nyingi gibadde emitwalo 7. In fact nezimu zali diverted zalina kuba rent wa Salima nga bamwadde emyezi 2 naye nga atona ali bubi etero benkola yange so ntesa n'omuntu abampeereza sente ne tuzaawuzaamu ezimu ne zijja side eno so emitwalo 21 mu meka mu 15 mu 5 mutwalo 21 mu 15 mu 5 zezazze okuva eri abo abantu ekyo tunaze twakozesezzaako kontinitini twakozesezzaako emitwalo gy'abadde ndoza nga 8 n'ekitundu twaguzeko amafuta sikaani biki gye twagenze so kati ezo tugireko emitwalo byako emitwalo 9 dividing out tubulye balance asigalawo abantu baffe batuwadde kasente keeko okay toka kali kufukamira tula naye kati twebaze wetufukamirira wafunda mbebaza okumpa bino ebintu mukama we bajje mukama abadizeewo naawe okunyamba kwebaza so abantu mwenna ebigambo biyinza obba ebitini eri omwana in fact omwana naye space nene nnyo nti muto byerubuto tabimanyi biki n'ebirala byonna yakonvinsingibwa muntu okulaba nga atuuka ku kye yatuukako n'ebyokuba nti omwana alina abaana abantu babiri mu lubuto tabitegeera and so on naye tujja genda tumukuma mpola naawe ali eyo ng'osobola okujja okumukyalirako 1-on-1 osobola okujja
n'omukyalirako n'omulaba n'omu ekigambo ekizaamu essuubi nga chairman bwe yakoze Kiza Dickson obulamu ne butambula ati nubanga kukola ki nga bugenda mu maaso. Tufunye mmeka mtwalo 12 mu meka so tulina balance wafu wa kasente 12.15 twagala tutandika kubanga tuteeka kwa account nalu mchandifuna omuntu ayinza okuzaala nga bamulongozza mulongose mu government gasingosera ga private gasingosera sebo kisinziira naye n'aga gavumenti ennaku zino galinga ga private kubanga osobola ogenda emukono ne bagamba nti nno baagala emitwalo 4 okukulongoosa budokita naye nga ebyetaago nga bw'omanyi ebiba byetaagisa nga byo tibiriiko so bogatakataluza zinza kubanga mmeka oli talina kyalina wadde pampa nga balongoseza mulongoose tiyinza kuba emitwalo nga 7 kale singa osanga omwana natuka okuzaala nga tulina wakakadde k'ensimbi akali awo nti waviira wali embuzi tugula namba nitumugiramu ebyenda n'awuuta enyama ntugiwa baneiba osanga embeera enzo tuyambako mbere fanagana kati wakatandika obanga tuteeka akasente ku account naye yeetaaga ebyokulya mmere kyesinga okukuumira gisinga okwagala okulya amatooke ate enva ebinyeebwa amayido oba ku byenjogera nga gokkiriza enyama togyagala nkoko biki nabyo mbyagala neki kyosinga okwagala kanziremu ekibuuzo amatooke n'omuceere eyo mmere ate enva kale gwambe sente ziri meka 12 mitwalo 12 twatandika oteeka sente ku account ye bakyabanjayo sente babanjayo sente meka mudwaliro gyabadde emitwalo ng'ebiri 3 emeka ziri meka nezibanga ziri meka kuba abantu tulina emitwalo 12 si ekyo mitwalo 12.15 mu meka 15 katujje ku emitwalo 12.15 sente zino zitumanyo zibawa ne zibaawula ne tuzikwasa ono n'akyankana n'oli tuzikwasa ono bawe n'amugamba ayita sente obo kitegeera sente tugenda kwasa obuvunaanyizibwa vice twakuba Nalongo wagenza ate batu watukwasa obuvunaanyizibwa ebintu ebigenda sasula tubikwasa LC ekyalo kino tulani twali nsobina nekolebwa so kuno manjayo balance sente z'abantu zina giziraga endala 12.15 so bafune balance awo bamulete kati mbadde nsatu zikozese banange empola nga bwe tu saving zisigala tugende nga tu savinga sente z'olubuto ezigenda okuzaala kakiga wanayimuka wanalabika n'atyo anatalabise kati katonda kati so akasente ko okalabye kaakano ne bwenzi kuwa ino zijaleeta ebizibu sente bya sente nze mbimanyi okitegeera oyinayoko ku sente waka wetaaga oba mukonga na mmeka nze nkwokyeyo nga nze ng'omutwalo ngosabye nnyingi nyumba lema jasabanga bbiri abaana abato myaka 10 n'osaba omutwalo so sente kazikwase Nalongo tujjeko ndoza ka balance ko tugende katustereka banaye tufise fye toloba zinagenda nga zeyongerako tunonya kadde k'ensimbi akagenda okuba nkayambako omwana ono okuzaala n'abaana be ne betagisa mu ddwaliro ebisigaddeyo kale nze Sonko Muhammad ndoza atakuumira mpeera abankuumire sente obwavu bungi ninawoko wanene ezange nodde ninamuwana omutwalo gwange asabye nnyingi sente osaba nze nganze wowa omugenyi abazze musabire eddala eziwera nenze nganze kachokolo genda kufunako 5 nemulamu nayo muweke 5 wishe ya 5 kale nze Sonko Muhammad Professor Kaida abadde ku kamera atakuumira mpeera abankuumire muli gutumazaako kigambo kimu akaliro kagenda tukuba nze nebaza bwebaza Katonda yatuleeta mu bukulembeze n'atugattako mu nnamawulire kubanga ekyamazima omulimu gutambula bulungi kale amina Nalongo ekigambo ekisembayo muntereseza sente naye ensawo yaffe tukolagane n'abakyala era n'ezeekyalo bulijjo kasanzi sonda nga nzimutwalira nga bulijjo kati nze nzikutte ye n'azitereka ekinawo kyetaagisa nga tuzinonangayo nga tukikozesa ekyo kyerezeta kale assalamu yes nebaza n'abakyala okutuyambako okuva yakitandika yasooka okuweza entandiko iye kale ayinayo ebinyeebwa byabaleeta ennyama togirya ennyama njirya n'enkoko ate n'enkyayidi kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.